ennyanja gino emigga egyali gitambuza amazzi ag'okunywa gifuuse musaayi. Okakasa bannange ng'abantu bakyalina banywa amazzi okufa. Nendyoka ndaba ng'eggulu lyonna obwengula bwezingazinga bwe budde bukola ekizikiza. Kiki kino? Omusana ne gufuuka muddugavu, black, dark. Sina black, dark. Omwezi nga tegukyayaka gubadde ki nga gufuuse mumyufu gukaaba. Omusaayi blood kitegedde. Emunyenye emu ku emu nga zitondoka zigwa ziyita buswita ngamba bannange obusungu bwa Katonda. Nendaba malayika eno gye nakunyumiza yakwata ekibya kiriwo kwa kiyita bakuli neeyiwa amafuta wali ku altari. Nenjiraba ng'ekutte ekibya ekyo kyennyini neeyoola omuliro okuva ku altari wali neeguyiwa ku nsi. Abantu batandise okwesalaasala ndi eri waggulu mbalaba abantu beefumita, abantu beesiyaga, abantu babba. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwetuli amanya bampita Rimasa obose okumpita Metani Club Bongo nesimye nnyo okubanga n'olwaleero nkuwulizaako ompulizaako ekyo nno ekitibwa kiba kya Mukama. Webale kunsabira nga nange bwe nkusabira olwo nno ffenna tube bawanguze. Saara egenda tuwanguza era Saara y'omulwanyi waffe ow'okuntikko tova ku maviivi na buli ekiganye yekigonza n'ekifuulira ddala ng'ekkoloni oba n'ekkoloni lisobola okuba nga likalubamu. So ewali Saara buli kimu kigonda, ewali Saara tewali mbeera erema. Gwe mukwano gwange atugoberera kwemu alive wekuumire mu kusaba. Biyinza okuba nga ebiruddewokko naye ddi maama dwawo omwana emmere gy'ateetaaga. Baakakuzaala naye bagamba nti nedda oyo no ye sitaani mumuwe omumonde. Ye maama taata agamba nti nedda asaana bbeere. Oyezeze omwaka gumu emyezi 8 mumuwe emberenge. Ye taata oba maama agamba nti nedda tumuwaaka mmonde. So mu biseera ebituufu Katonda atuwe kye twetaaga. Ekyo kyoyayaanira ng'olaba kinyanga ekirwa gwe manya nti ekiseera kyakyo kinnatuuka era bw'okyekaka bandikulongoosa ebyenda anti ng'olidde bitasobola fuluma. Kale La Bongo Charity Foundation twazeemu okuzimba, tuli mu kusereka mu bwangu obw'ekitalo. Nja kwamba sharingira ebifaananyi by'okusereka. Tukyasuubula matiriyo, tukyapanga matiriyo, tukyateekateeka matiriyo, tutandike lumu. Tugenda ba sharingira ebifaananyi ebyo. Webale tuwa mulimu. Bambi webale obwana buno ebusiga art n'obumugulako obuweereza buno butambula ate tubuyigiriza nti bulina kubeerawo nakusabiriza. So gwe abaddewo ku lwekyo n'otuwa ebifaananyi n'otugumiikiriza ne tukola ne tukolera wamu. Bambi weebale Mukama akuwa omukisa. Waliwo abatuwa ebifaananyi ate no sayiningako sayini y'obwana buno n'ayisibwa bubi nga yo bw'oteekako Bongo Charity Foundation ennamba y'essimu kimuyisa byagamba abantu bajja gamba ekifaananyi nafunye kya bwereere. Naye gwe mwana wa Katonda ali eyo. Tetumanyi bbanga lye tuli ku nsi naye Bongo Charity Foundation egenda kubeerawo ebbanga ddene. Nze nsuubira ekyobugaga kisobola okuwa abaana bano ekisookerwako ye nnamba eba ku kifaananyi ey'essimu. Ennamba eba ku kifaananyi ey'essimu nze ne bwe ndivaawo ne ŋŋenda mu ggulu eribaawo era omwana aligiddamu n'agikwata mu mikono gye erimuyamba alifuna w'atandikira okubeezaawo minisitule eno n'okubeererawo banna abalala.
so bo bwakotogedde nnyo gwe bugantu yagala sayininga kabalala abannange Mukama yambe omufirika ategeera omugaso oguli mu kusayininga ku kisiige ekivudde ewantu nti ate tekikoma ku sayini tegaba malala teguba mululu waliwo booyambyeko abantu abaliddawo emabegawo okulya ku kisiige ekyo bwe kibanga kibeerawo lwakuwerera abaana kigulwa lwakuwerera abaana kuliisa bamulekwa omutima ogugendera eddala mu maaso kale nawe alina ekimu kyekkumi ekyensoso tuyamba n'okituwa bwe eddoboozi bw'oliwulira nti tukikozesa okumaliriza essomero lino okulisereka n'okulitegeka kyonna engeri gy'okiwulidde mutukoyo abaana b'oku street okubalaba ne tubasaasira ndowooza omulembe guno si gwakusaasira gwakukola kale omukulu mukama yebazibwe awe bwekitiibwa webale kunkuba ntambaala waaki obumaali entambaala mba lina ogiteekayo kubanga ennaku zino omusana mungi tegulina kwokya nnyo mpumi eno oyinza okubuguma ne tuka wano nga tojjukira nabyo byonyumya kati mba lina okuyitamu nga ndiggumite nga bw'omanyi naye nga webale kuweereza webale kuba wavunanyizibwa kumpa maanyi agagaweereza tunulako nange nfuna amaanyi onzizizaamu nnyo amaanyi tonneesibako nti nze nkuwa amaanyi ekituufu amaanyi ngajje wano ku MRive oyinza okuba ggwe n'abantu bonna bonna abali ku mukutu guno n'endowooza olaba engeri ennaku zino gye nfaanana onyiridde naye ate abantu wano ku mukutu ffenna otusinga kubanga gwatuwa emboozi ffenna waliwo asinga atugatta okujja wano ye Mukama Katonda kati ffenna tuli wansi wa buweereza bwa Mukama Katonda bwe bukya ku makya bwe buti n'endowooza abongo bwakidde n'okubira essimu ngamba Mukama yeebale nange ne ntuuka wano naye noga Mukama yeebale kati tekiriiko nti nze oba ggwe wabula ffenna Mukama yatusobozesezza okuba nga tuli wano ate era mwebaza Mukama Katonda yakunsinkanya kubanga labongo kati ompuluvinze nze nali gumite nga bw'omanyi naawe wansiŋŋaana nga ndi gumite nali gumite nnyo waliwo wansiŋŋaanira nga siwana kujjayo mira wange kugamba mbu kanjogere mu kamera naye n'oguma n'ogamba musajja ono musajja wange n'oŋŋamba nze kamera zaali zanneesamba nga era bw'olaba abantu bonna nti banneesamba oli ne wakuyitako atunula eri abamu we bansanga bayingira n'ekisiko baba bamanyi oba oli awo nagwe eddalu naye kumbe gumite eri yali ennyambadde naye bwe wansiŋŋaana neebaza Mukama nti atilisi wankwata n'obukkakkamu n'okugumiikiriza kuba nzijukira olunaku lwe nakuleka mu studio anjoga nongaze mbasibyedde ku kiti Mukama ansonyiwe sisa mu studio ne twali twogedde olunaku lwe n'okuva ku makya kolo twakola programu ne twogera kati nga sikinyweddemu jjukira tugenda tukogenda mu studio ate producer taliiwo ndowooza ojjukira bulungi powers kyeyatukola ku olwo agenda okutuuka nga naye ali mu mbeera yemu n'atugamba sikirina kakati nange nga ndi kalebwerebwe era ku olwo nsonyiwa ne mmalayo naye okumanya mwana Katonda oli mugumiikiriza wabeerawo ku studio ninge wende we nagenda omanyi kye nakola nagenda kiwalazima nendya emmere nemala okulya emmere nenfuna akakoola omanyi mwana mwoyo waggumite nga akuyingidde mala okafuna nenfuna pikke ebiti byali waka kati nagamba sidda ku studio gyoli olede nkuleseyo wankubiranga n'essimu ngonkubira booti nongamba kakati tukoze tutya wandi balirira amafuta gange genvuze okujja wano nze ngamba labongo nga take oba katugambe omwoyo ebibyo tegobiriiko mwobwo obudde ne bwe wandikoze otya essimu gye wasembe kunkubira nga ndi waka nga nguyingidde oli mukulya mayirungi nguyingidde ondese mu studio nzike twali tugenda kukola luyimba lw'amabanja nga amabanja gakutta nga amabanja gatambula bami nsonyiwa ate sigana kuyigira mbeera awo nenzijukiramu kubanga omuntu azze kuba twali tuzze tukola waliwo n'olulala lwe twali tukola programu amaloboozi ne gavaako ku microphone tugenda okugira bwe tuti n'oŋŋamba amaloboozi gavuddeko nawulira obusungu ng'oyinza okugamba nze nkunoonyeza nonneegayirira bambi tuddemu programu ene badde nnungi bambi neŋŋamba bano tebali sirias ojjuta otika kutamira nga temuli ndi mayirungi gange okayiwa naye mwana
amaanyi ga Katonda n'ekisa kye twatuuka ne tukwatagana kati tuli mu kwogera nga sikaliimu ate oli fresh n'omubiri guzzeeko sirina nkugambye ennaku zino gwemanyi Katonda byankoledde bembeera ewaka eyo kati neerowoozaako naye luli nali ndowooza ku bubi abantu bwe bankoze nze nali nga ndi akakola nga ngamba ne mala nsanga omuyaaye nantunuzaamu ka kamera ngumi ngambuuza biki yanguyidde amayirungi ate nga bwentyo bwe nali nga bwe mmala nenkiyiwako ebiseera ebisinga mbeera nzekka wali wabbali newe mbeera ku studio eyo gye nali mbitundira ng'oli wabaaku wakukifuna amanya kati kakaaga kaagutemye n'afuna kawala jjaako bajja mpola awo mbaggumite kati ebirowoozo bitandika okuba nga bijja bingi ndowooza gye nina okubeera ndowooza wendi ndowooza ssente ndowooza kugenda ku promotinga ndongo ndowooza nina okubuulira ekigambo kya Katonda kuba ebyo ebiseera byonna wali nalinga ggumite naye era nalinga nsoma Bible kati nga ngamba naye Mukama Katonda andaga wano eno bintu birina okuba nga bikutuka naye nga tebikutuka wakuleetera mpola mpola nentandika okuba mu kamera wano abantu ne batandika okukomentinga ku video bwe twateekangayo nga bagamba oli musajja mulungi naye lwaki oli akakola mu kamera wandibadde oli muyimbi kakaaga ate nekinzizaamu amaanyi nti abantu nali neze mpeddemu amaanyi andowooza abantu tebandiiko nenda okulanga abantu banjagala kakaaga yabulira wakakaaga eyo byokka abantu bajjanga bamu ne bankubira essimu twakulabye naye mwana kiki ekyakutuukako kiwaani kiki ninyina nga neegattagatta kitegeera ninyina nga nsoma ebintu ebyo nembigattagatta nebyensoma naye nga bulamu ki bwendimu nyinza okuba oba oliawo ng'ekinsibye buno bulamu bwendimu nga tebukwatagana na buli Katonda bwayagala mbeeremu kigete nentunulamu awo nga ndaba ate mwana wa Katonda awo gwoliwo nentandika okuba nga tukwatagana okutuuka okujja eri ewange kazigo nonno lusi gwe wanoonyanga by the way kati saawa zino nze nzija kuba natuuka nengwa mu kitimba kya Mwoyo yakuvuba kitegeeza ki nti ebiseera bisinga bannaffe abayita mu kusoomoozebwa twetaaga bagumiikiriza paka bwe bafuna ensonga lwaki balina okutuukawo kuba kati eri basaagala kuvaayo bwentyo bw'ate nga embudda mu bwa Katonda ntakizandika okunkuba kuba nakunyumizaamu awo nga nsiibye bwe naloota ebirooto ebitakwatagana nendaba oli ate ssente bifo zisindika ku ssimu ndaba ate azisindise ku TV nendaba kwegamba ebintu byali bizibu nnyo si kyangu nnyo sitaani kumala gakuta nti kola ki genda wakiri akulesa essaati olina osooka n'otuuka ku sseeri kola ki ate ne Katonda naye enkola ze zeewuunyisa akulinda mpaka wali ku ttondo ly'omusaayi December aba akulaba naye nga tasobola bintu kubiddusa bwatyo era akuleka n'otoba Mwoyo nga wakulambika mpola mpola oba towidde Mwoyo byakulambika n'osigalayo nenze nebaza Mukama ndi Chosen John ate navaayo studio twagifunye bogambye tubuzaako emitwalo noza 35 olimba ku byuma byonna bye twetaaga studio tukozeseza obukadde bubiri mu emitwalo 15 kakati okugimaliriza tubuzaako emitwalo 35 gwali eyo okumaliriza studio omukulu nogimukwasanga bweri tubuzaako emitwalo 30 gwabadde agoberera olugendo lwe gwe munanjiri munnaffe gwawulira nti omuntu ono byayogedde bikutteko tubuzayo emitwalo 3 mwegi tukozeseza obukadde bubiri mu emitwalo 15 rafule bukadde bubiri mu emitwalo 15 tukozeseza tubuzayo emitwalo 35 buno obukadde bubiri mu emitwalo 15 uzineza software ono gaya teramu software ezo tuzibala bannaye kati nanti nja freezinze kubanze nalabako mashini okusinziira bwoli nti gw'okwataganya embeera najja nondagako tusobola obbalaga ate abantu baffe bigana najja nondaga mashini naye tujja leeta bulumu ebintu olwaleero essanyu lyenina bannaye Mukama Katonda yeebazibwe era obwekitiibwa emitwalo 35 tegisobola kugaana bala Katonda ali esobola okuvaayo ga Katonda njagadde nnyo mukulu ono mulabamu ekisa emitwalo 35 kanjibateereko bafune kati we bituse sound card microphone guy namusindikideko sente nabanje emitwalo 35 twagala ebintu twali tusazeewo tugule kali ka sound card akemitwalo 55 naye kaite kamalaayo bangamba ndi kakola bangamba nti kati ndabola bagundiza TikTok zino kakola emirimu egiri simple buno buntu obuli simple ate nga tulina abantu abebwiro abagenda okufuna obulamu nga buli gumite kati tulina okukola ekintu nga kiri gumite
naye sound card ne obo yagala kola studio ya music katonda webale nnyo kulwana bannaye bino bye tuliko tuli ku mazima nze gola wane ebyengenge bijja naye nga bijja lwakuba nti ndigenda ku kirooto kyange ng'ate nga mpita mu musajja ono mitaniki MR Live Labongo sigenda kukola studio twagikoze emitwalo 35 sijina nenze ngenda gisiibira ngenda gisiibira ngenda gisabira ngenda giramagira ngenda mwana wa Katonda ali eyo aba programu eno nze nchuulira twalagenda tusindikira emitwalo 3 mukama Katonda waje tuvudde tugenda kubireeta wano tubyanjulire natubyanjule tuzine empere kwa lugenda kwa lunaku lwa kusinza nga tutamba twematira nakolera mugalu bindi nange kolo zigale wonu memba okolo tukolerewa nebyo wona kukopatukode mu university be university yaffe kubanga Katonda ndaga tulage twolese ekitiibwa kya Katonda kolo kuba bino ebintu Katonda yabikoze bino ebintu Katonda yabikoze kati Labongo zaffe tulinaki aye kasita wampe suubi eriva ku njaga ate nogivaako nompe suubi eriva ku mayirungi kati ne mu ghetto kubanga ate ebyuma byaffe tebisobola genda eri mazzi gayingira asisobola kugenda eyo kati tugenda kufunayo n'enju ne bweba ya mitwalo 2 oba 15 eyo nayo egenda kuva ku programu eno waliwo abaana ba Katonda abalungi ababererawo abantu ffe wano tetujajinga muntu yenna ekitiibwa kibe kya paati n'ekyamwana n'ekyamwoyo omutuukirivu era nga bwe kyali kigenda kubeera mpaka lubereberye kuba ffe tetugenda nnoonya kintu kyera kyonna eyebikolwa esinziira wano MR Live ate embozo ne weeraba abantu 10 wano nze ndabyeko abantu 10 nga banzimbira bloko y'essomero abantu 10 nga banzimbira bloko y'essomero kitegeeza Katonda yatwagala nnyo n'atublessinga n'abantu abategeera ennyo abamumanyi abagumiikiriza wabula Mukama abongera omukisa buli omwana wa Katonda wojja ozeewo oba ogula kifaananyi oba oteekako donation y'abaana baffe kanzire ku lwange Chosen John mu abansondedde studio na buli omu Mukama agenda kukuwa kye weetaaga mu linnya lya Yesu kubanze noonyeza studio naye nga sina we ngenda jijja nze emirimu gyange gikyankalanye nentuka nenevaako nentuka nenkola ki walaba engeri gye nali mbonaabonamu ku studio si studio yokayoka gye ngenda okwebaliza Mukama nze wansiŋŋaana amabanja gali wano wansanga n'akakola nkalya naye nga ndya bbale nga ndya akakola keewole naye nga sikalya mbunula kubanga nnyumirwa muntulawo nkalya nenkuba empera nkaluma ndaye wengenda oyita mu kiro wengenda oyita mu bulamu buddako mpola nkube pulengera bonna kugamba nga njagala yiya bulangu naye oyiya akalangu ne studio tomanyiwa weeri ne customer tomanyiwa waali naye ng'oli awo gamba Mukama nsobola okukola obulangu nyamba nsobola okukola obulangu kati Mukama atutu wansiŋŋaana mu mabanja mpaka kati nkyalina amabanja naye studio keze amabanja mmye ate tugenda gitandika kale ogenze muggulu siirwe ey'omukaaga tulwatandikirawo tugende ku y'omusanvu ekiri muggulu kitokota wabula oyimirira muggulu olaba ekiri ku nsi laddu omuliro okubwatuka emiwe ebiwoobe ng'abali muggulu banakuwalira abali ku nsi olw'obugayavu lw'obutasaba nga bagamba singa babadde bamanyi ne basaba singa babadde bamanyi okusaba kyekutegeeza singa babadde bamanyi Chosen John waabwe bakutaddeko engule bagikwambaza ebitiibwa Mukama ono alina engeri gy'akolamu ebintu kati nze nkubuulire kye bayita eggulu tomala gatuukayo tomala gagendayo tomala kakati ate nebbanga lyemmaze nga ensi entunuulidde ng'omuntu eyalemererwa ebadde enjajinga nga yo naye nga nange ntunuulidde ate kintu kinene nnyo okusinga ne ku nsi mu ggulu tomala gakera bukezi mbuno mu kiro kimu ebyo byenkugamba mbu n'obituukako oyita mu bugubi nkugambye nasooka nagenda Magombe neŋŋenda eno neŋŋenda eri nenzira eno nenzira eri nze nempita mu trials and tribulations mu kubonaabona mu kugezesebwa mu kuvumibwa mu kujolongebwa mu kunyoomebwa mu kusula enjala mu kukola ki akabonero akasembayo nga mpangudde bampadde engule bampadde ejjinja nga bwe nkugambye kwaliko erinnya lyange naye nga bateekako buteesijje ne sita 3 Yesu mwennyini ajja ku kire bw'ati Yesu n'akwata ejjinya n'alinkwasa bw'ati awo nno otandikirawo okufuna amaanyi ag'enjawulo mu mukono guno amasinyazi ne gakubuna wenna n'otandika okwolesebwa mu ggulu eryokusatu tetuli muliri eryokuna kuba eryokuna dde ogugambye okutuukayo eri oli atudde ku ntebe ey'ekitiibwa tomala gatuukayo gyendibeera eyo nzikiriza
mwana wa Katonda Saamu tugenda tuukayo okusinzira ekkubo litambuliramu bwe gubanga guno omukutu gwe tuwera obujulizi obw'abantu abagenda mu ggulu ne bagenda emagombe abagenda bava mu masabu nga tubatwala mu ggulu oyinza otya obutagenda mu ggulu Saamu nze kubuulira naliyo nalaba eyewitness omwana gw'endiga kasita gwajjako siru y'omukaaga bwe papa kuba ojjukira waliwo twakoma nga tuli ku siru ey'omukaaga kugambye obudde ne buziba ebire ne biryoka bitandika okwekyanga mu budde awo omanyi waliwo ebire bya mirundi mingi waliwo ebire ebyensi waliwo ebire ebikola enkuba waliwo n'ebire ebyeggulu kati ffe tuli mu ggulu eri eryokusatu waliwo ebire ebiva eri ebireeta obubaka obwa Katonda ne byegatta n'ebire ebiri wano okusobola otuuka eno ku nsi nendyoka ndabanga eggulu lyonna obwengula bwezingazinga bwe buti ne bukola ekizikiza kiki kino omusana ne gufuuka muddugavu black dark sina black dark omwezi nga tegukyayaka gubadde ki nga gufuuse mu myufu gukaaba omusaayi blood kitegete emunyenye emu ku emu nga zitondoka zigwa ziyita uswita ngamba bannange bajjajja gumanyeze emunyenye ziri waggulu gyemyoyo giri egyakola obulungi ziri bali batumulisa batukolera emirimu eyo mu ggulu kubanga essaala eri eyakitaffe ali mu ggulu egamba bikolebwa eno ku nsi nga we bikolebwa mu ggulu era buli kye tuba tukola wano wabeerawo ekikolebwa mu ggulu wabeerawo ababa bakola abajulizi bamalayika Katonda Yesu Mama Maria segede tuli nabeeyowa mu ggulu eryokusatu nendyoka ndabe munyenye nga zitondoka bwe zigwajjukira ekizikiza kizze tosobola kwogera eri tosobola kwogera like ubeera bubeezaawo ng'oyaayaana okuleka okusinza okuvunama okusinza buli kimu kituukawo ng'okirava naye nga kigenda siŋŋana abaana bo bewaleka ku nsi kuba future yaffe eri eno ninayo abaana bange nawe olinayo abaana bo kugambye nga tuli awo nga neetegereza ekijja ku nsi abaana omwana w'omuntu n'alyoka ayingira empuku abalala ne bakwata amayinja ne bageebikka ne bakoowoola okufa abantu abaagala obulamu ne bagamba oba nfa ddi naye nga n'okufa tekubawulira mwaka akaseera obusungu bwa Katonda nendaba malayika eno gye nakunyumiza yakwata ekibya kiriwo kwakiyita bakuli neeyiwa amafuta wali ku altari nenjiraba ng'ekutte ekibya ekyo kyennyini neeyoola omuliro okuva ku altari wali neeguyiwa ku nsi okitegedde sinakitegeera kakati nanyira kukitegeera mu ggulu wali erife tulowooza waliyo ssanyu lyokka malayika eno bweyoole omuliro guli eri ogwali mu altar neeguyiwa eno ku nsi yali eyodde obusungu bwa Katonda bwonna kuba ne Katonda ayina obusungu bwe ne Bayibuli ekyogerako obusungu bwa Katonda buli kulaba bwaddala nno wali bwe twali twogera mu wali mu kusooka nagamba nga tutandise emboozi y'eggulu nti waliyo amasanyu n'okunyolwa okunyolwa kuli wakati wa Katonda n'abantu bano abaliyo kulw'embeera eri ebeetuukawo wansi onyolwa kati Katonda alina obusungu buno babuyiye ku ki abantu batandise okwesalaasala ndi eri waggulu mbalaba abantu beefumita abantu beesiyaga abantu babba omuntu mwana n'agenda n'awasa munne n'agenda mu church sokoleke #not Sodom among children #not Sodom among children tosiyaga akaana akatogwe omukulu ali ebisiyaga kigenda kutwala mu geyeena kasasiro woyo agenda kutwaza mu geyeena naye nga gwe bwe tukyakubulira tukuzze waggulu omwoyo gwo nate tugamba nti leka abaana abato va ku baana abato beesalirewo lekera okutunza abaana abato mu bugwa ya sitaani yatukubiriza ne gavumenti yaffe tusaasire abasodomizinga abaana abato nga tebeesaliddeewo tewali mukaana kato keesalirawo abakwata obwana obuto babateeke ku bulabba obwana obuto buvaayo ebyenda emabega buvaayo omusaayi emabega nga buzirika babusiyaga minisita Balamu
bamukyusiza ministry eka kyaliwa ngina kukigoberera bulungi minister ina ali mu nsonga z'abaana n'abavubuka tuyambe ensonga eyo gitunulemu Katonda agenda kuwa omukisa kuba byasuse ndowooza ku bakulu ndowooza abakulu balaka babadde batandise okwetegerera ne badda ku baana ebisiyaga biri eyo mu masomero bagenda bateeka ebisiyaga kati bano abaana abato balina obubonero bambi bwe batamanyi ebisiyaga bitambulira mu bubonero obwo era abaana abato gye muli mwenna mbakubiriza mwegendereze nnyo ebintu ebimusanze ku nsi okuleka ekintu tatawo ng'akugambye nti kino kirungi oba muzaddewo oba musomesawo naye ebintu ebimusange ku ssomero ne bannammwe abali ku masomero bye babagamba tebiba bituufu era omwana wagamba ekintu ku ssomero kye batakugamba waka gendewo omusomesa tikyagundi Walusimbi yaŋŋambye mbwetugenda ne tuyita mu kibanda kya firimu tusobola okulaba ki bamukoleko segedde tolaba nti tuli eno tuli akakola n'enjaye eno tafa abakuze naye ate ebikuwa biri ne mu masomero ebikuwa biri mu masomero nze kambawo obujulizi bakola cookies abaana abato emigaati cookies omwana n'agenda nazo nkugambye nti nze byenkolamu mu geto bye nali nkolamu kale ekyo kisazaamu bye nali nkolamu nsobola okufumbira kuki eyo bwenkwata ziri residues nga maze okujjamu bye tunywa biri ebisigalawo n'embifumba wano n'embisengejja bulungi amazzi ago agavaamu nengakandamu eŋŋano nenkukolera kuki ng'ekuba n'olambaala my god oli chefu wa sitaani kati ebintu bino mu masomero gyebiri daddies tuzikola abaana ne bazitwala naye ng'abeera mu kirasi nawe olaye wotandise twali tuzikola tetukyabikolirako ddala yenkola ya sitaani ey'okuzikiriza n'okusanyawo obulamu bw'abaana n'abantu twabivaako twabirekera ddala ndaba abantu kati bo bakyakola ebintu ng'ebyo bamalaaya beetunda abaana bawala nga batambula bwereere anko fresh biki kakati ebizibu nno bizze tebanna bakumanya bawanza omuliro nkugambye kimu kyakusatu mu nnyanja nekisaanawo ebintu ebyali mu nnyanja ebyennyanja zishaka biki ne bidda ku mazzi waggulu w'ebiti bifudde ennyanja gino emigga egyali gitambuza amazzi ag'okunywa gifuuse musaayi okakasa bannange ng'abantu bakyalina banywa amazzi okufa mbane mwana wa Katonda ali ekyo ulokoka nga bukyali kuno kwali kwolesebwa bino byennyumya kwali kwolesebwa siga nti ensi eweddeyo wabula ebintu ebituukawo olina okubyewala nga bukyali olokoke ennyanja ng'ekulukuta musaayi ennyanja ng'efuuse musaayi amazzi gano gwe gwolaba nti abantu bagenda tukali ku mudumu basene naye kyewuunyisa ffe eri mu ggulu nga tulaba musaayi naye ng'ate abasigadde abaana ba sitaani bo bwe basena balaba amazzi ne banywa n'afa omulundi ogw'eddala kubaoyedde tuli bafu n'afiira ddala kitegedde kaakati okunyolwa obusungu bwa Katonda mwana wa in fact bino byebiseera nga Iran erwanagana bakasuka ebikompola bali bakasuka bano bakomyawo sirimu atabuse endwadde zitacyalinako obwavu bamenya amaduuka g'abantu bamenye buli muntu bagobye buli muntu kite endwadde tezikyawona kano ke kaseera mwana wa Katonda wakomerawo n'obusungu bwe era nga kiri mu kutuukawo mu nsi yonna okuleka eri abo bokka abalondemu kubanga nendaba malayika ngakka wansi eddoboozi ne liva eri waggulu kwatudde ku ntebe y'ekitiibwa negamba mugumiikirizeeko tusooke tumale okusiiringa abaana ba Katonda nga nze nga ggwe n'abaana abato naawe Saamu kisegedde kasobera ng'omanyi abo baali bamanyi ekigambo kya Katonda ate ng'era bakituukiriza kale bakyongerayo kuba si kituufu kumanya kigambo kya Katonda ate n'osirika ogwo nagwo musango gw'olwokuba kikole omanye ekituufu abantu bali abaana babali ebisiyaga toyogera ogamba nze sijja kgenda mubali basamize kubabulira kigambo sikwalagana basamize bana baagala bajja kunnoonya olina okuba nga ggwe mwennyini okola ki
banji banchaye mbwa abantu benchaza wano bali amayunji ovuge motoka tokusi wano okovuge motoka nobanoonya nobuuka emyala ogwo omulimu gwa Katonda sigwono gwolaba mbwa abantu benchaza tebakyabategeera sima baba banyi banjayi baba basamize kyekino ekiseera nti katika obusungu bwa Katonda ebugiraba abakyawa ekisikiza kikyabakutte tubasabire Mukama Katonda abantu abo bonna basumulule basobole okulaba ekitangaala basobole okulaba waje tugenda mwoyo mutuukirivu abakwateko segede tusobole okutambula nabo kuba kati haters make us famous naye ate tetwagala ba haters ate kubaleka gobo otuvumirira ojja tufuula baakabi naye ate tetwagala nawe kulekayo ate n'ekirala oba abantu bano babuzaabuzibwa omulimu gw'ekimu eky'ekkumi gomana wa Katonda omulimu gw'ekimu eky'ekkumi si kubeezaawo basumba bokka omulimu gw'ekimu eky'ekkumi si kweyagaza basumba kugula amamotoka ga bbeeyi na kuzimba nju za bbeeyi na kukola bye bakola omulimu gw'ekimu eky'ekkumi omukulu kuwanirira mirimu gya chaachi gitwala mu nzigotta mu masabo mu malungu mu nsozi ne mu bikko ekyo tekitandise kati brother Sam njabasomera lwenzira Samueli lwenziramu okujjano nja kunoonya ekyawandiikibwa ekyo wekiri Samueli luyima Samueli oli muyima Samueli yawo omtenga abakadde owaye Samueli omukadde yampanga akamere ekimu eky'ekkumi ngenda kunoonya mu Bayibuli tekitandise kati sife tukyogera ekimu eky'ekkumi bane kitegeeza Katonda yatuwa engalo zino muziraba ziri 10 engalo zino bozibala ziri 10 ekimu eky'ekkumi olina okukwata ku kyofunye mu mikono gyo okiddize Mukama either ng'okitwala mu nnyumba ye obanga okiwa omuntu obanga okisiga kyekimu eky'ekkumi kyawandiikibwa mu ekirimu nja kunoonya tudde simanyi watuufu awe kiri kwata ku mikono gyo investment yo oba watadde mu business jjako ekimu eky'ekkumi it is mandatory kikukakatako si kyaki lwakuba nti kati ennaku zino tetujamanyi Katonda yetumusiŋŋana watuufu tumanyi nti mu kyaki gye tukikola ki gye tukitwala era gye tulina okukitwala kuba Katonda gyakola ki gyalina ekuva dda abantu baalimanga obulo najjako ekimu eky'ekkumi abantu baalundanga ebisolo najjako ente ennamba abantu baafunanga ebirungi najjako ekimu eky'ekkumi n'akiwa ekyalo ku lw'okubanga waliyo abo abatasobola ate ne Katonda akuwadde osobole okukola ki okuyamba bali abatakola ki ekimu eky'ekkumi bantu balowooza mbu omuntu aba akyogera n'anoonya bibye ne bajja kukitegeera mpola alira tetubalemerako kubanga kikyabwa Katonda gwe bwobanga engalo okola n'olya n'okkuta engalo ne zikunaaza ne zikukola buli kimu naye nga tosobola kuzingalo zino kutoolako kutoola ate guno omukono oguwa guno tegulina nakumanya kakati ati tuli wali eri abantu bazirana obudde bumaze okuziba fe gye twali nze n'abakulu bano abalala abali ebitonde 14 nebiri ebiramu ne tugwa ku maviivi ne tusinza tugamba ogwanidde ng'omwana gw'endiga osaanidde okuweebwa ekitiibwa ku lwekyo kye tulaba ekiri mu kutuuka wansi okutuwa obulokozi nabo gendayo bakole ki obalokole ne tusaba Mama Maria ne tusaba abajulizi ne tusaba naye obusungu bwa Katonda babutuuseewo tewadda mabega ali nkomerero eyo tewadda mabega si nkomerero enkomerero ejja kujja naye Bayibuli egamba nti waliwo obudde Katonda bwajja n'akyalira abantu be mubeeramu ebiseera byajja n'akyalira abantu be nga sitazze ku nkomerero wabula atwala bitambulira ndowooza mu myaka oba millennium olusi senkyale n'ajja n'akyalira abantu n'alondayo abantu either omu oba babiri baateekako ekisaaki okusobola oyamba abalala ajja mu luvannyuma lw'ebbanga ekyo tetwogera ku nkomerero naye okujja kwe asanga abaana Adamu tebeetegese nga balimu eri embeera sanga muloogi asanga abantu bali mu bubbi abantu bali mu kukumpanya abantu bali abafuzi bali mu kulya nguzi abasumba baagala kuyingira Illuminati abasumba bali mu kyaki ne bakozesa maanyi gaaki sumba yankubiddewa kuingira Illuminati obulimba twabadde n'omukulu Zandamani era achano era mugamba ne washitoyingira kusaba njaze nja kuingira Illuminati bagala bya magero n'okwavu kususe mu church ate n'ekira ne Bible abasumba amu tebasoka jiwa budde gitegeera kakati alowooza mbu amaanyi bw'anaafuna amaanyi n'agamba fire ne bagwa nga bali abasigadde bamuwa ssente n'Abafirika nabo bamputtu baagala nnyo fire
Filiko mugamba nti bannange kati nkugambye ono wano twamutegeeza naye tukola ebulungi bwa Katonda. Nze njagala nnyo kakando oyo mbeera okunendaba olusi ku video ne ku TV ze nga ndaba oli tetalinga bana abasumba ayogera bwogezi na mirembe because ekigambo kya Katonda kirina amaanyi ne bwoba toyogedde kikola mwana wa Katonda saba toyina kuteku okanga n'emyoyo kale oteekeddwa okugenda mu mwoyo naye obwa Katonda bukutuukako buli wamu wonna wooli okulekaana si kyekikulu kaakati twakomye wali nga ndaba malayika akkirira ajja kusiiringa abo bonna Katonda bye yali abiseeko akasubi najja nga kuba Yesu yalonda ebika 12 najja nga alondamu ebyo ebika nga agenda asiiringa yatusiiringa waneeno forward wano kuchenyi ngajja nakusiringa nawe yakusiringa leka nawe bansiringa kati kyebayite eriiso eri okusatu okubanga liraba kuba kati tetujja kugenda third eye yo program ndala nnyo kati bwamala bonna be basiringa balina sense y'omukaaga they can see beyond the eyes. That is why we are chosen. Tusobola okulaba okusukka ku maaso nti bwenzibiriza bwenti nina byendaba bwenzibiriza gana maaso eriso lyange eryokusatu atero lyeggula mbaako ne byendaba ebyebuzibu okusinga bino byendaba wano n'amaaso tujja kufuna eyo maaso tunyonyole ku ekyo kubanga nakyo kisumululwa mu ebyo ebiseera ng'otuuse mu ggulu tewaliwo ayinza kukusumulula okuleka Yesu Kristo yekka yakutta omumuli oguyinza okukusumulula kakati tulengera eno ku nsi awo ne tuvaawo ng'abantu ndaba basaanyeewo ensi yonna esaanyeewo evvumbe nga liva ku nsi ebikoomi nino kyewuunyisa nga teri abakutteko bo bennyini muntu ku muntu najja nakufumita tewali yabakuba muliro tewaliwo ebintu bya Katonda bikolera ndowooza mu myoyo tewaliwo muliro nti gwajja ne gukugwako obusungu bwa Katonda bwe bukutomera ogenda n'okwata oba kinjangeero n'oli kuba munno n'omulala naawe n'akusanga kuba kyosiga kyokola ki kyokungula omulala n'akusanga n'akusamba n'ogwa mu kinnya n'oba okyali mu kinnya naye n'osangayo omusota ne gukubojja ebintu nga byekola bwe bitti abantu bonna ne basaanawo n'endabira ddala omusayi nga guyiise buli wamu wonna njagala tusooke tumaleyo siiru zino kubanga waliwo siiru ey'omusanvu tetugenda komaawo tumaleyo njagala ogume obusungu bwa Katonda we buli God's wrath kunkubye wala kankuwe n'ekyawandiikibwa Yesu ng'ayogera Yesu mwennyini kuba kati awo mbadde nkugamba Katonda mu ndagaano enkadde naye ne Yesu Kristo wajja mu Matayo mu Matthew ayina we yayogerera ku mbeera eyo neno chosen John Bible ojimanyi Bible njimanyi ntegeddwa okumanya Bible kolamu omulimu omanyi eri mu guje nagenda kyebali omanyi tebalya mmere tebalya biki eat the word of God kigambo era eno ku nsi oli bwakwata akagaati n'agamba guno gwe mubiri gwa Kristo oba olidde ekigambo just akagaati kaba kabonero ku nsi naye nebaza mukama kiri kimu omanyi bw'oyogera Onengeri jontunuulira naawe ontunuulire afunira mannyo gano nobali kuva ku mayirungi genda kujja mu mannyo kubanga mbadde ngera ne kutunulira bwenti mwana ndi musajja mulungi ndi musajja mweru obubuka ono ku mayirungi genda musanga taxini je nakola kyokka tolina linnya nali mu sirina ate Katonda yali akutegeka anti n'okwefaako nefaako ndi muyigirizeeko omuntu bane mulina okwefaako nze mbadde nga ne bayuti eyo mu ggeto naye nga tebasenya na mannyo bane ebintu ebintu ebyetaaga genda ku ssomero nze akakola mbadde nkale naye nga making sure nti nsenya amannyo okitegedde naye gwe manyi taxini gye nakola nga olubane lubeera nzenna n'embijja ndowooza nze gulabanga ngenda ku maduuka g'abantu kugula bintu ntambula ne mu taxi nga nkaluma naawe gumite mu taxi papa kuleta olya mayirungi tebagamba ko ntula eri emabega tewali budde sente zange eziguze mayirungi taxi zange nze ngenda osasula sigenda na taxi yammwe abala baje ne baliramu amajiya kale bannaye sikyabiwagira sagala byogererako nnyo abala baliramu amajiya ne bali ebikajjo nange ndiwaddemu lyamu amayirungi era najjanga nga lya naye mukama mulungi obalumya abasaabaze atayagala agifulumye bonna nno nga baswala buli ankubako eriiso yali kati nze nga ndiiti ntuyanye mbala kimu obwongo nga buli wala nnyo ndowooza Amerika ndowooza biki bo bali mu taxi balowooza jjaamu
Kankusomere wano ku busungu bwa Katonda obwennyini eno Matthew 24 tugenda twandika ku 29 Immediately after the tribulations of those days the sun will be darkened and the moon will not give its light and the stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. Awo Yesu ali mu kwogera, ali mu kuyigiriza, tuli mu Matthew 24 utandikira wano kwa 29 kati tugenze ku yasatu. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man. Muguru wajja kulabika ku ggulu. Then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn. Nebakungubaga. Waliwo akabonero akalabise mu bbanga ak'omwana w'omuntu oyo yafumitibwa akati wansi bonna they will mourn. Wano agambye then will appear in heaven the sign of the Son of Man, and then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and the great glory. Awo balyoke balabe omwana w'omuntu ng'ajja mu bitiibwa mu bire great agambye with great glory and power n'amaanyi. Kino kitegeeza ki? Ebire ebyo bina kye bitegeeza. Yesu Kristo bw'abajja tagenda kujja mu mubiri nga bwe tulaba nti nagenda kujja nga malayika oba kya. Ebire ebyo bisobola okujja nga tewaliwo kyolabako, wabula nze mwana wa Katonda mu mwoyo mba nnengeramu ekintu mu bire. Mwana wa Katonda tutandikira bw'ogambye Kristo ye Mukama tagatibwako tayongerwako, yatutuma kukyusa bannaffe si kubajajinga. Gwagamba nti Rick Roy John the Chosen alina okukyusa obulamu, Chosen John alina okukyusa obulamu, alina okugenda maaso n'omulimu gwa Kristo nga tasiladize kudda mabega. Osobola twegattako mu kaweefube. Tuli mu kaweefube wa kuzimba studio, twafunye ebikozesebwa ebisooka ku bisembayo tubuzayo emitwalo 35. 35 egyo ejibulayo tetwaddeko software kuba software tumanyi sente za nakostinga. So far wali kutwakateekako ku computer twagijjuza naye baŋŋambye nti twatikako gwe twatikako asinga nti ate akola videos kati n'okuteekako n'ow'obulango. Logic njafuna namunnange awo Kings Lavin abibya abiina amaanyi kitiibwa kya Katonda kasatu afunye machine tetusobola lemererwa kati machine owedde etunula ate tulemererwa oteekako software kakati tujasteekako software ngabana ebana bakatonda obulango tugenda bakolera obulango njagala Mukama atuwe ekisa mu kamera eno eggwanga ino yonna ne Africa n'ensi yonna emanye nti mu Africa eriyo abantu abasobola okukola ebintu n'amaanyi ga Mukama oba bulango oba kubulira njiri oba kuyimba ffe tuli basajja baweereza. Kakati ne computer eno eri gundi gye twagala ofuna osobola n'okulikodinga enjiriyo n'ofuna osobola okulikodinga enjiriyo n'olikodinga bulungi enjiriyo n'ofuna omukutu gwo n'otandika YouTube y'enjiri nga byonna obikolera waka. Kati nga bwe nkujjako interview eno kati ku luno nga gwajejjako ku microphone eno ebyo byenjagalira ddala ekitiibwa kya Mukama kyongera okwolesebwa. Waliwo n'etali njiri nti nno ya Katonda, waliwo n'okubuulirira inspiration. Nsobola okuba nga buli wiiki nga tukola inspiration eri abaana abato, eri abakazi, eri abantu bangi bali baweddemu Chosen John eri abantu bangi baweddemu amaanyi betaaga okubuulira. Tulagenda kukolamu yimirira naffe twagala emitwalo 35 tufune akadde kamu emitwalo abukadde 2 ebibulayo tubiteekewo. Mukama mulungi bannaye mbeyanziza nnyo Mukama nzaani gwe muwadde studio bannaye wenna mwana wa Katonda ali eyo amavi tugakuba kula ekitiibwa kya Katonda sikula kamera sikula ffe wabula mwana wa Katonda wenna ali eyo akwatibwako webale nnyo kuwulira mulanga gwaffe buli tukuba omulanga n'otuyamba buli kyotuyambisa kyonna kya muwendo gye tuli eri abaana ba foundation. Naawe ali eyo yeesonyiwa ebisiyaga naawe oba otuyambye nnyo. Weewaawo waliwo mukyala gwe tujja okwebaza nga bino byonna biwedde. Mwebale nnyo studio mwebalire ddala Mukama abawo omukisa bane nze nyiza kubeebaza nti owenkajjo wannakatu wala toba munnange nnyo gano badde ogalaba naali badde nkola kimbibyamu naye nja kubakolyamu obulango ku program eddako. Omanyi kyasinga okunyiiza
ojikira lyo mchala wa gundi pepra yatuwa akalango kalango nga ine ebyokulya yakalanga ako omukyalo oyo jukira yali wavunanyizibwa nyatange nali nchamuse nfunye kalanga akavebweru kava Sweden bane nanyiga akalanga ko redi nakawandika we kali kalungi omukyalo liti yanyiga nti twali tuwandise wabula amaloboozi gali mafu twali tulina n'okukyusa ebintu bingi n'ebintu bingi enjaga tulina obikyusa sente zigenda mukama katonda webale nnyo otuwadde studio tuweereze abaana bo tugenda kukola obulangu kugambye bonna bwe weetaaga tutandikira ku Pepula Kiraneti AK Fashion bana ba katonda bonna buli ali eyo n'abali eyo abayibuli nawo nammwe mu commentinge ogani nange nakalango kange nange bana ba katonda kwe ndi chosen John nkolya yakalango nze no ndi chosen tulina amafuta we tunakukolya yakalango business yegenda tutuma kwa dda n'ensi yange mweraba